Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Eri bannayuganda bamwoyo gwa ggwanga era abatabakanira okubeera nga tufuna Uganda entebenkedde oba ejjudde emirembe. Oyo nno awoyewaayo nakera ku makya n'ayimusa eddoboozi lye. Bannakibiina kya National Unity Platform nga bakulemberwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bagamba nti tulina okusitukiramu awamu okulaba nga tubanja bannaffe abali eyo abakonkomalidde mu makomera n'abalala ababuzibwawo nga Honorable Muwanga Kivumbi. Kinajjukirwa nti olunaku olwaleero olwokutaano tugenze mu maaso n'okuba nga kaakati Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kinajjukirwa nti olunaku olwaleero olwokutaano tugenze mu maaso n'okuba nga kaakati kumpi tukulungula weeks 3 bukyanga Honorable Muwanga Kivumbi agenda maaso n'okuba nga akwatibwa oba okuba nga ate yabuzibwawo mu mbeera yonna gy'oyinza okubeera nga ate yo kiyitamu. Wiiki eno yennyini kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ab'ebyokwerinda bonna beegaanye ebitongole byonna okuba nti tebirina Muwanga Kivumbi ne poliisi yennyini ya broking yavayo neetegeeza nti ffe twakola kyamuyimiriza ku road block wabula gye baamutwala tewali n'omu amanyiira naffe tetumanyi. Kitalo nnyo nnyini ddala okuba mu ggwanga erifaanaganako kobwediti. Olunaku olwaleero eyali Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago aleeteddwa mu kkooti wabula byewuunyisa naye ate era nga bituufu. Olumaze okuba nga aleetebwa mu kkooti mwanattu okuwulira okusaba kwe kwa bbayiro babagambye tujja kuwuliriza ng'ennaku z'omwezi 3 addeyo mu mbeera gy'alimu eyeetaaga obujjanjabi. Weewaawo tuyinza okugamba nti Uganda weetuuse yeetaaga ssaala mpaawo n'omu ayinza kugisobola oba okubaako kyasobola kubigenda mu maaso mu ggwanga lino. Weewaawo erinnya nze Deni ali mu kutuusaako ensonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula wano we nkusabira mu bombeefu bw'ekika ekya waggulu. Vidiyo sooka ogimpere like wegyola like ebejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisa kino omwasobola okuba nga agifuna. Ate era naawe atulaba era atugoberera njagala okusaba gwe munywanyi twegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'osubscribinga ku mukutu guno definitely kiba kitegeeza ofuuse kitundutundu ku ffe. Awo nno oba onkoledde ddala obulungi obutagambika era obulungi obutenkanika. Nzikiriza ate tutandikire wano ku bigambo bino bya munnamateeka amanyikiddwa obulungi nga Kanso Moyizi. Sooka owulirize wano. Yes, ensonga z'aba political prisoners zikyali nnyingi. Olwaleero tukedde mu High Court Kampala w'omulamuzi Justice Matovu nga tuli mu application ya bail ya Honorable Erias Lukwago. Tubadde n'amateeka bannaffe bangi ba the Honorable Medard Lubega Segona n'abalala bangi okulaba nti nno tumununula naye kubayo omu kwabo aba political prisoners be tulina mu ggwanga olwaleero. Kooti etuwuliriza ne tusuubiza nti ng'ennaku z'omwezi 3 ku lwokuna olujja ku ssaawa 3 ejja kuleetwa ruling okusalawo oba the Honorable Erias Lukwago bamuta kooti emuta kakalu ka kooti. Honorable Ssaalongo Omulodi Erias Lukwago olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti era okusinziira ku bannamateeka abo kuli Kanso Moyizi, Medard Segona n'abalala bagamba nti ono kkooti etutegeezezza nti ejja kuwulira okusaba kwabwe okw'okumufunira beyiro ng'ennaku z'omwezi 30. Ne Lukwago gwe twogerako musajja ali mu mbeera mbi, embeera ey'obulwadde gwe tutamanyi oba enkyawaali oba taliiwo. Kale kweggamba embeera ya Lukwago yeetaaga ssaala zokka, kubanga bw'okera ku makya n'otunulira omuntu ali mu mbeera efaanaganako ko bweti nga tammiddwa nga taweereddwa bail, tawuliriziddwa, ekyamazima amatuufu kiba kikwasa ennaku mu ngeri y'omu oba endala.
okujjako okwongera okubanga tubateeka mu ssaala ye Muwanga Kivumbi na guno gwaka mpaawo n'omu agenda maaso na kubanga ategeera wa Honorable Muwanga Kivumbi wali kyokka njagala owuliriza ebigambo bino naye ebisajja ebimu abyetaaga kukola ki nze simanyi na kumanya laba vidiyo eno Lukwago n'obwongo bwe bonna akwata briefcase ya Besigye. Until Buganda solves that, tetusobola kudda ku ntiko. Tetusobola. Abasajja abalina okubeera ab'amaanyi. Mpuuga degree 32. Aberi Bwanika lecturer mu University Makerere alina kuba degree 3. Segona degree 32. Otegera? Muwanga Kivumbi degree 32. Ne bagenda wansi wa Bobi Wine. Eyagwa ebigezo bya senior 6. Alina advantage ya kuba nti muyimbi. Njagala kulaga weaknesses z'Abaganda. Nadduka zambwa nengenda ku TV bagita Urban TV Miles Lwamiti ye yankyaza 5 years ago nenangirira prophetically nti ekyo kyemukoze it is a disaster. Mwabayivu bwe mutyo ababadde ba minister Emengo mu Bwakabaka bwa Buganda ne mugende w'omusajja omunyuwe enjaga nti abakulembere mukwata obuyinza temusobola kubeerayo amanya nengamenya nengama nti Mpuuga Abedi Bwanika video je ziri ku YouTube Abedi Bwanika Segona nawe Muwanga Kivumbi temusobola kubeera under Bobi Wine mujja kuvaayo asigaddeyo Muwanga yekka bonna bavaayo nabalagula temusobola kubeera wansi wa musajja muyayo muyaga bwati ekyavudde mu ki n'abalumbe ewaabwe gye beesimbawo n'abayeekera n'abaswaza n'abavumirayo abantu baaganya okubalonda ne bagwa bonna kusiruwala kubanga baagala abayamba okutuuka mu parliament. Bw'owuliriza ebigambo bya basajja Mivule osooka n'okoona ku mutwe gwo ne weebuuzaamu are you really still the one or am somebody else? Then after knowing that you're still in your normal senses, then you come out and you analyze such things. Muwanga bw'owuliriza ebigambo byagamba nti ekyonoonyera ekitta Buganda kiri kimu kyokka be bakulembeze okubanga babeera wansi w'abantu oboolyawo bayinza okubanga yayita abakulembeze ab'ekibogwe nga bw'olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anyway, kati nina ekibuuzo bw'okeera ku makya n'oyogera nga degrees awe bonna bw'oziina. Njagala ojje obuulira abantu obagambe nti Idi Amin Dada bwe yali akwata obukulembeze w'eggwanga Uganda bwe yawamba Amin yalina degree maker. Era n'ekirala nkubuuza ekibuuzo nti General Museveni bwe yali atwala obuyinza bwa Uganda alina master degrees maker. Bw'oba ozze ne answer entuufu agaye mpozi Bobi Wine bwe yagwa ebigezo ya senior 6 sisuubira nti yagwa senior 6 bamuadmitinga ku university yonna. Anda Bobi Wine y'omu ku basajja abagezi abaddewo ebbanga lyonna nga ne bwe ziba nnyimba ze ayogera abuulirira era ng'ayogera omutima ogwo ogwa Uganda. Bw'oba ogamba nti yali munafu nnyo ate otugambye yagenda e Masaka n'abasuula n'agenda mu regions zaabwe n'abasuula. Omunafu yasuula baaki ab'amaanyi abalina ebitabo ebyali bisolo bawanirira okulaba nga beeyimirizaawo. Sekitegeeza nti akawogo bwe kaba kakuzitoyeeko ate togenda maaso na kubeera nga oyongera okubanga oweebuuka. Manya abasajja nga bano basajja Mivule sometimes otuuka ne ku level eremererwa okubaako w'obateeka oba obbawa ku kitiibwa kuba bye bakola tebiweekeka kitiibwa. Anyway, olunaku lwajjo Esigye David Lewis Lubongo yakyaliddeko ba political prisoners. Sooka owulirize wano katini. Kukyalira ku basibe Olivia Lutaya, Sauda Madada, wamu ne mu mwanyi naffe Kaija Dorin, komera lino ery'abakyala erya Luzira, gye bali strong. Newankubadde of course obulusibe bubaluma nga bwe mumanyi. Banyi naffe babiri Sauda Madada ne Olivia Lutaya batuuka n'okusindikirizibwa okukkiriza emisango era gye tumanyi tebakola era
omagenda vayo omwezi gw'omwenda omulala avayo omwezi ogw'ekkumi. Doreen Kaija yagaana era y'omu kwabo ttiimu yaffe y'abannamateeka begezaako ku representinga mu high court okugezaako okubafunira bbeeyi n'ebirala bwe bityo, naye embeera eyo eri mu ggwanga. Babatumidde nnyo, tebabeebaza mwena abagenda mu maaso n'okubabanja n'okuyimirirawo ku lwabwe n'ebirala bwe bityo. Olivia jo yalabye ku TV nga NUP celebrating emyaka 6 yatugambye nti kyamukubye wala nnyo okuba nti mu myaka 6 egya NUP ayinako omwaka gumu gwokka gwamaze nga ali bweru, emyaka gyonna emirala 5 agimaze mu kkomera. Kakati eggwanga lyetulimu bannange, twongere okusabira abasibe, bantumye n'okubeebaza mwena ababakyalira, ababoogerako, ababakolera buli kimu kyonna, era tukubiriza abantu baffe tugende mu maaso n'okuyamba famiri zaabwe. Oba osobola ng'oyitira mu kitebe oba n'otuukirira famiri zennyini ne mujja wano ne mubalaba n'ebirala bwe bityo basimira ddala. People power, our power. David Lewis Lubongoya mu kukyalirako abasibe abakyalo okuli Doreen Kaija, Olivia Lutaya, Sauda Madada n'abalala. Anyway, nkyovula nina abantu bentunulira abamu nga boogerera nnyo David Lewis Lubongoya n'ebigambo bingi. N'ekyamazima tuba tulwetaaga obanga tunoonya ku bantu abali hard working, abantu abeewaayo naddala ku kibiina ekya NUP. I think David Lewis Lubongoya is one of them. Ate yalemu ku bantu abali understanding nti Olivia Lutaya ne Sauda bakkiriza ebisango era bo ne babagamba omu afuluma gwa mwenda omulala gwa 10. Anyway, ne babagamba nti bannaffe abakkiriza emisango mubategeere, kuba gwe naawe okimanyi nti ekkomera teribeerekamu. Mubategeere wa we baayimirira okukkiriza, tebakkiriza lwa mitima gye nti baagala kubanga bazza emisango, wabula bakkiriza olw'embeera. Sometimes mulabewo akuteeka mu mbeera ekunyigiriza nga ayagala kulaba ku maziga go paka lwakugonza. So at one point or the other, understand them. Era abantu baneeno mubaanirize nga bakomyewo. Anyway, mu byonna ebyo nze neebaza Lubongoya n'abalala aba NUP abatasuuliridde baana bano, kubanga ekyamazima amatuufu they are just sacrificing their life to be in prison and to stick ku nsonga ez'enkyukakyuka bangi abalemereddwa ziyimirirako ate nga bamu bakulembeze ne bakyuka. For 3 hours let Uganda stop and clean. I repeat, for 3 hours let Uganda stop and clean. During this time, all businesses shall remain closed. The National Cleaning Days Initiative runs under the slogan, "A clean Uganda is everybody's responsibility." The initiative establishes the last Saturday of every month from 7 a.m. to 10 a.m. as a National Cleaning Day, during which all Ugandans are expected to participate in community cleaning activities. This supersedes the earlier communication of 8 a.m. to 10 a.m. During this period, all members of the public are expected to participate in organized community cleaning activities within their neighborhoods, including cleaning markets, schools. In particular, I direct the LC 1, LC 2, LC 3 chairpersons, parish chiefs, and LC 5 chairpersons to mobilize the population and identify critical areas for cleaning. The National Cleaning Days Initiative does not replace our daily responsibility to maintain cleanliness in our homes and the whole environment. Participating in the National Cleaning Days Initiative is a civic responsibility and is not optional. Any person who fails to comply with lawful public health notices, creates or maintains a public nuisance, illegally dumps or improperly disposes of waste,
obstructs public health officials or any other authorized officer in the execution of their duties violates the National Cleaning Days implementation guidelines without lawful exemption shall be liable to enforcement action in accordance with the Public Health Act, the Local Government Act, the National Environmental or Environment Act, applicable local government authority bylaws and ordinances, and other relevant laws. Unnecessary movements of persons and vehicles is strictly prohibited during the 3 hours of cleaning activities. Exemptions will only be made for genuine emergencies and essential vehicles such as ambulances, fire and rescue services, and security operations. I urge all motorists, businesses, and members of the general public to plan accordingly. So we have capacity to enforce, arising from what we did during the COVID. We were able to enforce. So our capacity is not doubted. But this is not what our interest is. Ours is just to ensure we regulate so that this program is done in a very peaceful, amicable environment. There are very many illnesses, many diseases which we shall prevent. You know, diseases whose transmission is facilitated by filth, dirt, and lack of hygiene. So basically, we would want to appeal to Ugandans to appreciate that this is for the good of all of us. If we allow bushes around our homes, if we allow stagnant water to collect around our homes, those are the breeding grounds for mosquitoes. Prime Minister Robin Nabanja Musafiri yafuddeyo olagenda maaso n'okubanga ayisa directive nti okutandika n'olw'omukaaga olusembayo mu mwezi walina okubeerawo kye bayita National Cleaning Day. Olunaku olwo nga mwenna mwekuŋŋaanya ne muyonja ekyalo Uganda okwetooloola Uganda yonna. Era tewagenda beerawo motoka n'emu etambula. Tejja baayo motoka n'emu etambula kebe piki. Wabula mulina okuyonjeza essaawa 3 okuva ku 2 ez'okumakya paka essaawa 4 nga muli mu kuyonja. Aho mulyoke mugende, tejja baayo edduuka liggule yadde erimu. Era olunaku olwo by the way olw'omukaaga olusembayo mu wiiki lutandika na lwanca ng'ennaku z'omwezi 25 kubanga Saturday jja zijja banga lumu. Era mwetegeka olunaku olw'enkya essaawa 2 mukeere muyonje bwe batyo bwe babagambye. Anyways, lwaki temunzikiriza mbateere wano ate oba oliawo tusinkane mu maasoko awo. Kale kuba Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu sebakutu kwoli munzikirize mbate tusinkane mu mbuuzi endala mpitirivu zigenda maaso n'okuba nga ate zijja nazo. I sign out. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.